okubeerawo embeera zonna zitambula bulungi nnyo mwe bali kujja taata ate buli kimu kyonna kitambula bulungi sabanga botasabangako mukama tokusaba buli kimu kyonna kibere kirungi taata webali nnyo webali ddala okulaba nga otuwadde olunaku luno olwaleero okulaba nga tusobodde okulaba nga tuzze mu buli mbeera zonna webale saba mukama tuwe buli kyakulya n'ekyokunywa taata n'ebyokulya mukama n'ebyokunywa taata era nkusaba mukama abendo yonna mukama taata emusi omwezi wonna mukama mubaako era asobola twatandikawo etutyo nga bwe mutudde wano twali ku Bad Valley nga bwe mutudde bwe muti bwe twava ku Bad Valley bwe twava mu Bad Valley sigambye kwogera kirise bwe twava ku Bad Valley ne tugenda ku ttaka lyaffe naye ebiseera ebyo teryali lyaffe twali tulipangisa abali wano abamukumwe ne mwewaayo musonda ettaka lyaffe era ettaka eryo twalisonda mu ddoola lwakuba ne muleeta obuzibu ne mugamba nti ettaka lyammwe lindako Katonda yakolera bugingo nawe sabakolere Katonda nze yambataka mweba wakanisa mubira mukama engalo ez'amaanyi alo imagine Katonda nga nakolera embuli yangamba eziyitinganeeyo nga bagamba nti bugingo yatuba ettaka lyaffe tuli banja nedda mwetemubanja ttaka mwe Katonda yabawakanisa nammwe mukole nnyo mufune ettaka nga nze oba mwagala mulyolewo alo imagine waliwo abatabiwulidde bulungi bagambe olusungu oluyina mukimanyi bagambe ndi Katonda Katonda si ya Jesus ndi munyivu nnyo olwaleero Katonda bwe wakolera bugingo lindako kyentegeeza expired bagambe mu lusungu byewakolera bugingo egundi kwagamba mukola ekyokola kyesitetegedde naye ngako bugingo kyo kitegedde oli musajja mukulu amwemanyi that is olombo wetereze namwesitani tolya birye bwalutya oluzungu lwonyaabonya abantu bw'oba oli eyasomesa omwana omusolo bagwongeza batuseera nnyo Kayihura yayongeza omusolo bafunya yayongeza mobile money nayongeza ogwa WhatsApp bamukyusiza ne bongeza omusolo ku bintu bingi amina naye mukoza VPN eyo tebajja banoonyaayo VPN bwegaana mukosa alavizi mukolere alavizi amina nnyo alo imagine mu butuufu waliwo ebyokola sukulu bande gokulu emizimu egibatawaanya there is a deliverance Dawudi Bayibuli yatugamba nti ebyo ebinso bye bitalabangako
agagasa agabi n'amatu bye gatawulirangako nimwe lwaki temuwulira mutuufu ganagendanga wanogamba nti Hajati seeka ayambadde bulungi uyambala otyo naye bw'obanga azze wano mukama naye nga bw'oba ozze wano todamusuma mutunuliza magulu bwotyo toddamu kwesiba bukaaya naffe tuwegu naffe twagalo amiina gamba nti imagine mutuufu bikula miina nnyo mbikula ki gwobadde obikula ki bikula Matayo 32 waliwo abantu abavunanyizibwa abatuuka amiina nnyo kati Katonda agenda kukwatako kubanga n'amawulire ogagula mweba munababekulu bikula yona enjiri ekwata kwono miina nnyo bikula Matayo 34 soma muto gwa kusatu akanyiri yake 14 toyendanga totanga walikanga okuwayiza n'okulimba teweegombanga bakazi w'abandi naye ebyo byonna bibaawo naye otyanga kitawo n'ennyoko soma teweegombanga eyongera lekera gamba nti bino byonna tubikola naye waliwo ebyokola sungulubani gwokulu waliwo ebyokola gundi sukula bbimu eno essaala yabuvunanyizibwa tusabira abantu ab'enjawulo abalema nabadde kisaba tosegasa saba webaze anagambye otunule okulaba ngu olwaleero olunaku luno buli kimu kyonna tukikola bulungi taata lekerawo sambera wano kitange wagamba nti bugingo tolekangayo essaala yonna tolekangayo essaala yonna nga tosabire bantu favor inga tosabidde bantu favor there is extraordinary favor utyo there is a favor that attracts miracles like a magnet gwekikubire mu ngalo kuba ng'okimanyi naawe okimanyi lwakuba oli ku VPN lwakuba oli ku VPN kitange wagamba nti bw'osaba nabo tuyina akadde katono nnyo bw'osaba nabo bafuule ng'akalango ekyo tukite kyobola bansabira bana abasatu nawe basabira abo tebalina gamba nti abakyala babiri abakyala abo abali awo abalungi omusajja omu ng'ate ali wakati kibi nnyo bye bayita ebyokola la ilaha illa muhammadi sallallahu yes waliwo kyembagamba kyobagamba bagambe lina amiina ono nyeki mugambe azitufuwa pasita nina omukisa okulabako amiina tonemolerako obadde ogamba ki alese bomu obutuufu ku byokoze ebingi mbadde nsaba nzije nange ati senkufuwe nina omukisa bannange tukulabe ku TV osabidde abantu nange nengamba akatini kenina okusinziira ku lunyiri lwa Uganda 1423 ne mu Mariya Kinya 13 omukyala yakwata eppeesa n'aliwaayo ng'ate bamiti yalina kati nange ku bingi byennina kinzigyeko akatini kano nkakuwe pasita mukibisemera bino byebyokola byenkugamba olalalala izenera likiri abantu bangi amiina nnyo tewali kutuula imirya abasumba bangi banoonya bakunoonyera bakozesa abantu nga bano
baba kozesa sooka okwata ebintu ebyo data sigambye kudda wansi wabaaki mbiraba bulabi bisumulule yendabolo waliwo abaleeta ebyokoola waliwo abaleeta byotamanyi naye katonda bwakubiki sooka ojje mutulabe biki ebyo byakulyaki kino kikomando mwebale nnyo mwebale kutuwa gamba nti ngenza okulanga kino ku byonna omwami ono oyo omwami nyini ayina tuwa gakomando gamba ng'olina kutuwa sooka omubuuze saa bintu byakummanya omwami ono ku byonna byokoze ebintu byonna byokoze osiga kyapati sembera wano lindako linda sooka okamuwe wata nyinza okubaamu obuga sooka okamuwe wata sembera wano linda pasita ayinza okufa kugambye muwe muwadde sooka okalongoseeko kalongonse bulungi ahina muhammadiya lumako agatulinga kanene kama lumako agatulinga kanene amina nnyo gamba nti yesu okumanya byendeese birungi tebinaadde obuzibu bwonna biryeko birye lya eyangu yadde tulina budde birye biri bitya kasufu gamani kasufu eyongere tokalya nnyo musibi jamu sikugambya kweyongera yadde gwokaleese kakwati yendabolo yakamuwe kamuwe yendabolo naye naawe obadde bubi kalyeko kali katya kalye tolya nnyo gamba nti yesu n'abasumba mukibiterera n'abasumba nabo bagalya atambule kubira mukama engalo ez'amaanyi yendabala gamba nti mumbeera eno embi simbi eno gamba nti mumbeera eno naawe ekiddemu n'abasumba nawe mukalye gamba nti bugemba akalya ne bugemba akalya ne kakande akalya kakande naye akalya neyiga akalya kayanja naye kiganda nekiganda kati nkoleki dya kiddemu nga koja kalya kiddemu gumu kalye kubira yesu mekata obugalo gamba nti tomalirawo ulira gamba nti nyamba mbeera sinungi embera wano nkudi ebiru gamba nti obudde supu mungi ebijanjalo bitono malogendo onywa enjaga mwebale nnyo obugalo bwa bukingo banaye mukuwe ku bugalo